Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. President wa Russia Vladimir Putin bwe yava mu ssettendekero wa St. Petersburg gye yasomera amateeka mu 1975 yeegatta ku kitongole ekikesse ekya KGB ekyali ekya Soviet Union gye yatendekebwa mu mirimu egy'ekinnamagye egy'enjawulo era ng'eno yakolerayo Kongambega emirundi ebiri okuva mu 1985 okutuuka mu 1990 yali emirimu agikakkalabiza mu ggwanga erya Bugirimaani nga n'eno yakolerayo Obwambega. Kigambibwa nti mu biseera by'akavuyo akaali mu kibuga Berlin ekya Bugirimaani mu 1989 abangi ke tumanyi nga the fall of Berlin Wall, President Vladimir Putin ono ye yayokya ebiwandiiko by'ekitongole ekikesse ekya KGB okutangira abeekalakaasa okubigwako n'okubyeyambisa okubaako ebyama bye bafuna. Putin yava mu Bugirimaani mu 1991 n'adda e Russia n'akola emirimu gye egy'enjawulo nga kw'otadde n'okuzimba emikwano emiggya. Mu bifo ebyamugonnomolwako mwe mwali n'ekya Lieutenant Colonel kye yalekulira mu mwaka gwa 2001 ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Agusto. Yalondebwa mu May w'omwaka 1990 okubeera omuwabuzi ku nsonga z'omunda mu ggwanga. Olwo omwaka ogwaddirira 1991 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga n'alondebwa okukulira akakiiko k'ensonga z'ebweru wa Russia. Mu kino yalina obuvunaanyizibwa obw'okutumbula enkolagana ya Russia n'amawanga amalala, okuwandiisa bizinensi nga kw'otadde n'emirimu egy'enjawulo egyekuusa ku by'obusuubuzi. Waaliwo k'emivuyo egisuubirwa okubeera nti President Putin yagyenyigiramu ekyaleetera ekitongole kya City Legislative Council okumunoonyerezaako nga kino kyazuula nti mu bbanga ery'omwaka ogumu amagoba mu bizinensi ezimu ezaali zireeta omusolo mu ggwanga gaali gakendedde era ng'ono yafulumya ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya Russia naddala ebyuma n'abiwa amawanga amalala ng'ayagala gawe Russia emmere kyokka ng'emmere eno teyafunibwa ekyafiiriza Russia obukadde bwa $93 ebyazuulibwa ku Putin kyasalwawo agobwe naye n'atagobwa wabula mu 1994 n'ayongerwako obukulu obulala bwe yafuuka amyuka meeya w'e St. Petersburg era nga mu kisanja kye yazimba enguudo, ebifo ebisanyukirwamu ssaako n'okutumbula eby'empuliziganya. Olunaku olw'enkya ate tosaanidde kusobwa olugendo lwe nga tukutambuliza ekitundu ekyokusatu. Samari Kisakye, KTV Amalindirire.